Muri twagambye nti olukuŋŋaana lwa Bwasseruganda lwa bumu lwa kuzza bujja mukwano na kujjawo ebyo ebyogerwa nti tuli ba Luganda ate nga mu mazima ddala tuli baki ba Luganda. Sebo Sheikh tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توبز الله سبحانه وتعالى atuwadde obulamu era n'atuleeta mu kifo kino si kwagala kwaffe wabula Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo. Waliwo Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh waffe Imam tubulidde ebigambo birungi nnyo. Muganda waffe agambye tuli wano wakuyunga Luganda. Allah agamba innamal mu'minuuna ikhwa, tabakkiriza bonna ba Luganda. Fa aslihu bayna akhawaykum, mulongoose wakati w'abaganda bammwe. Okulongoosa wakati w'abaganda bammwe obeera nga waliwo ali mu buzibu, obeera nga waliwo alina obuzibu, oyo yenna gw'olaba nti n'osobola omuyambako olina okubeera nti omuyamba ng'omukkiriza. Kyova olaba nti bavuddeyo bamasheekhe n'abalala bagambe katusinkane baganda baffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Omu ku mmwe si mukkiriza mutuufu okuggyako ng'ayagaliza munne kyayagaliza omwoyo gwe. Mu system eno mu administration mu leadership bagamba win-win situation. Nti obeera ng'oli mu administration oba mu organization oba muki ng'okolagana n'abantu funayo win-win situation. Mu busiraamu si weekiri. Mu busiraamu kiri nti omuntu mwagalize gwe kyeweeyagaliza. Twagala okuyingira ejjana, ffenna tuli basobya. Twagaliza abalala okubeera nti bagenda mu jjana. Kyovula nti erimu tulina ogijjayo. Erimu terina kubeera nti eri mu mizikiti mukka. Terina kubeera nti erimu abo abagenda mu muzikiti. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyatuula ngaffe we tukola leero bamaseeka mu muzikiti n'alinda abajja, wabula yagenda nga butale, n'agenda ebifo ebirala, n'agenda wonna ng'anoonya ani anakkiriza obusiraamu. Myaka 13 Nabbi sallallahu alaihi wasallam e Makka agenda buli congregation naweeri, convention zonna we ziri, agezaako okubeera nti abatuusaako obusiraamu, okutuusa abaava e Madiina abavubuka ne bamuwuliriza ne bakkiriza ne bagamba jangu yaffe, n'agenda e Madiina. Obwo obusiraamu bulina okutuuka buli wamu. Omuntu yenna n'atali musiraamu tulina okumutuukirira tumugambe nti owange jangu. Allah agamba qul ya ahli alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'an bainana wa bainakum. Temwe abantu b'ekitabo Bayudaaya, Bakristaayo n'abalala mujje era ekigambo kino kiri wakati waffe nammwe. Kigambo kino kye kimu. Ffenna tulina okubeera nga tukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe busiraamu, omusiraamu yonna olina okubeera ng'oli ambasada. Gwe ambasada eri abantu abalala bonna, empisa zo, enneeyisa, okubayita eri obusiraamu. Eddiini ey'obusiraamu baddu ba Allah ddiini ya busaasizi. Allah agamba wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Owange gwe nabbi tutwakusindika, tutwakutuma okujjako ng'oli busaasizi eri alalamin, ebitonde byonna. Okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubuna buli kimu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala yasaasira. Obusaasizi obwo Allah tugamba, Nabbi sallallahu tugamba arrahimuna yarhamuhum arrahman. Abasaasira Allah subhanahu wa ta'ala ajja basaasira. Omusaasizi ddala. Era n'agamba irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Mubeere nga musaasira abali ku nsi kuno, Allah ali waggulu ajja kubeera nti abasaasira. Arrahma, obusaasizi tuvula nti mu Ramadan tugamba tuweeyo okwagaliza abantu ekirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba ahabbu nnasi ila al-khalq, abantu Allah basinga okwagala, anfa'uhum linnas, abasinga okubeera ab'omugaso eri ebitonde, il-khalq, eri ebitonde oba eri abantu. N'okubeera nti osaasira ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala kya mu busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadisi entuufu, omukyala omu tiyali mukyala mulungi,
eri mu bakyala bano ababeera nga bali ku street, n'ayita ku luzzi n'anywawo ku mazzi, abeera atambula agenda n'alaba embwa ng'ennyonta enjiruma, nakkirira mu luzzi n'abeera nti eyo embwa giyambe nnyo ku mazzi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba ghafara Allahu laha, Allah subhanahu wa ta'ala n'amusonyiwa amazambi ge gonna n'amuyingiza ejjana olw'okubeera nti yayambye embwa. Naye omulala yakwata kapa n'abeera nti agisibira mu ruumu olw'okuba yalya ku nnyama ye, teyagiwa ku mmere era n'agisibiramu okutuusa kapa ye we yafa. Nabbi sallam n'agamba fa adkhalaha Allahu nnar, Allah subhanahu wa ta'ala omukyalo oyo n'amuyingiza omuliro. Tutulunta okusaasira, tulina okubeera nga tuli basaasira. Teri muntu ali perfect. Omusajja omu yalaba omuntu ng'ajeema nnyo, ng'alina ebintu byakola bingi, n'agamba oyo Allah tajja mumusonyiwa, oyo Allah tajja mumusonyiwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba, Allah n'agamba gwani agamba nti Allah tajja mumusonyiwa? Nkukakasa nti n'emirimu gyo gyonna gy'obadde okola, okusaala, okusiiba, okuwaayo, gyonna ngimenyeewo. Tokyalina mirimu gyonna, ate nga ye musonyiye amazambi ge gonna. Sheikh atugambye wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Primary cause lwaki tuli wano, lwaki tuli ku nsi, kwesinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tuvola wantu olunaku lwa qiyama, biseera bigenda. Juzi twali bavubuka, ogenda okulaba obuzizza emyaka 3, Jiddusi oli myaka 4, 5, abazeeyi ali myaka 6, myaka 7. Oluusi akubulira n'agamba nti juzi twali awo, omugamba ddi nga muliko mu 9-7. Yalaba nti wano kumpi, ate nga mwattu kituufu. Olw'okuba Allah yekennyini atugamba yawma alqiyama, abantu tubajja babuuza kam labithtum fil ardi adada sinin, mu nsi eyo mumazeeyo emyaka emeka? Wuliriza ansa. Abantu baddemu qaalu labithna yawman aw ba'da yawm, tumazeemu olunaku oba kitundu kya lunaku. Ansa question ebadde ya myaka, naye ansa ejja kubeera mu nnaku, half a day oba lunaku lulamba. Bwekityo twetaaga buli omu abeere nga ye afumiitiriza mu mwoyo gwe, nze ayimiridde wano neetaaga obusasi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'ebizibu byange bingi. Kyova tulina okubeera nga tuvunnama nnyo. Buli we tuvunnama, amazambi gaffe nga hadisi wegamba entuufu tigali kubegabiga manene, naye nga buli wovunnama eri Allah subhanahu wa ta'ala amazambi gayika. Wanjagira Allah wo ngamba ayi Allah ntaasa. Omuntu ali successful, so oyo ali successful mu nsi kuno. Bangi abadde successful naye mubawulira. Obeera successful n'ofa, teri addamu kwogerako. Naye eyo gy'oli Allah gw'olina yekka, teri mulala yenna. Eyo gy'oli mu kaburi olina Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba success Allah subhanahu wa ta'ala abeera agyogerako mu Qur'an, ebeera success yeri kubeera kutaasa muliro. Allah tugamba kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman zuhziha 'anil nar, omuntu yenna anaataasibwa omuliro, wa udkhila aljanna, era nayingizibwa omuliro ejjana, faqad faz, oyo yeesiimye era yoyo ali successful. Okubeera successful olunaku olwo kati mu maaso ga Allah okubeera nti gwe Allah kutaasa omuliro. Barakallahu fikum. Muna tusinye okubeera nga tuwanvuya, naye nga ekituleese wano n'omusheekhe bwe bagambye nti tufunemu obudde, tufunemu omutima gyaffe. Emitima gino migonvu, naye nga tubeera nga tuwadde ddoozi sheekhe gy'agambye, buli omu funayo time. Tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abagamba nti nno lwaki bamaseeka balina abantu abalala, tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatubuulira ne hadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, teri amanyi kikyagenda okusingana ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ate nga tewali muntu yenna nti emirimu gye gisobola omutwala gimuyingiza ejjana. Nabbi ne bamubuuza naawe kennyini, Nabbi n'agamba nange kennyini, okuggyako ga Allah nsaasidde. Ekitegeeza ffenna twetaaga obusaasizi bwa Allah. Tujjeko mu mizikiti, tusinkana awalala,
twogere mpola mpola inshallah obuliawo Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa fenna nga Allah watukuŋŋaanyiza wano saba Allah tukuŋŋaanye fi jannatihi jannati الفردوس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.